tufaanagana ng'olugero lwali lwanekebera. So ekyokuyiga mu kino tukiraba wakati mu ssuula ey'omukaaga wakati olw'olunyiriri olusooka n'olwokuna wetulagira nti nekebera olwo bwe yagenda mu kibuga okutandika okukizimba waaliwo abaali baagala okumujja ku mulamwa. So nekituba ekyokuyiga nti bw'oba otandise omulimu gwa Mukama gutunuulire bulungi oleme okuguvaako. Simba amakanda, simba empagi oleme okuguvaako ti newankubadde waliwo ababa baagala okujja ku mulamwa. Omulamwa osobola kuvaako ddi oba otya. Bw'otunuulira nekebera olunyiriri olusooka bamuganyira nti olunyiriri olwokubiri awo Sanubalaati ne Gesemu ne baatumira nga boogera nti jangu tulabaganye ku kaala akamu ak'omusajja olwa Ono. Naye nga balowooza okukola obubi ne batumira ababaka baatogera nti nkola omulimu omunene n'okuyinza siyinza kuserengeta. Omulimu gwandirekeddwayo ki nze nga nvudde. Omuntu asobola okujja ku mulamwa bamuyita nebamugamba jangu tusooke tukole ki tubyogeremu. N'agamba bano nno balabika batandise okwagala okunzija ku mulamwa nti omulimu gwa Mukama bwe guba gutandise okulwanyisibwa tegusobola kukola ki kubulawo. Era baalabanga bw'azimba ekibuga kino agenda kubeera ng'akoze omulimu gw'amaanyi nnyo gwe baali tebaagala akole ki akole. So baali baagala okumuwugula. N'abagamba sisobola kuva ku mulimu guno gwe nakoze ki gwe natandise kubanga nazze nga nina ekigendererwa kyakumaliriza mulimu gwani gwa Katonda. Era bwe baalaba nga tazze ne batandika okumukonjera ebigambo nti kati olabika ozimba ekibuga mulimu kabaka, oyagala kwefuula kabaka, oyagala kutandika kukola kino na kiri, oyagala kwegeza, mwagala kwekutulako ku bwakabaka. Kati nga bamanyi nti ebigambo ebyo bibiri bituuka ku kabaka tagenda kuganya mulimu guno kukola ki kugenda mu maaso. Naye Nekemeya n'agamba nedda, nze nina kusigala wano. So abasajja n'abakazi ab'omulembe ogwo twatandika ekkanisa eno ndowooza emyaka nga 7 emabega. Abakyala n'abakazi, abasajja n'abakazi ab'omulembe ogwo baayimirira ne bagamba oba tewali ssente oba waliwo okuvumibwa oba tekuliiwo tukola ki tugenda mu maaso. Twalaba ekiseera kya COVID nga kizze ng'ekkanisa eri wano etukola eki etunuulira ne tugamba kati tukoze tutya, tumaliriza ekkanisa oba tetugimaliriza. Abakazi n'abasajja b'omulembe gwo Mukama ge yali yagolokosa nga bakutte mu kkanisa eno okutandika okuliidinga okubeera nga betugoberera COVID n'abakola ki ne tudde mu mabega ne tugamba kuno omulimu gunaggwa oba teguggwe, kubanga omulimu guno gwali gwa Katonda yennyini n'agolokosa abakazi n'abasajja abalala ate okusitula omulimu gwani gwa Katonda, kubanga omulimu guno Mukama yali akola ki yali agulimu. So bw'obanga oli ku mulimu gwa Mukama gutambuze oleme guvaako, waleme okubaawo ekikuyugula. Tambula ng'otunuulidde Katonda, totunuulira balala, totunuulira babakwogerako, totunuulira ababakunyenyanyenya, totunuulira nsimbi, koowoola Mukama, kubanga Mukama yakugabirwa amagezi okukola ki okutandika byamanyi bwona ogumaliriza. Ate ekyokuyiga wano ekirala bwe kyetulabamu wano tulaba nti nno abantu bano bwe baayita Nekemeya baali baagala omukola obubi, naye olw'okuba nti yali musajja wa Katonda yategeera nti bano abantu baagala kukola ki kunkola ekibi. So tuyigawo ki si
buli muntu akuyita gy'ali nti agenda kukola bulungi. Olina okubeeramu embala ya Katonda, olina okubeerako omwoyo wa Mukama okutegeera omuntu omubi oba omulungi, kubanga mwoyo mutukuvu akikola ki? Akikola. Naye gwe buli akuyita n'otambula n'ogenda nati gundi ampise, anti gundi ampise, anti gundi aŋŋamba, bagenda kukutta. Omulimu gwa Mukama oleme okukola ki? Ogumaliriza. Bw'oba oyitiddwa, oyinza okuba nga toyitiddwa kuzimba kkanisa eno yokka, naye ng'oyitiddwa mu mirimu egy'okubuulira enjiri, ng'omuntu akulaba ng'alaba nti enjiri gy'obuulira egenda kukyusa abantu, Sitaani n'akolera mu mukwano gwo, n'akola ekintu ekibi, oba n'akubuulira ebigambo n'agamba naye kati ggwe walokoka n'osiruwala otandise okubuulira enjiri, ebigambo ne bigolokoka. Akono kamalaaya katandise okwogera, kayogera biki? Ayogera nno biki? Talina nakyayogera oyo. Abantu ne bakumalamu amaanyi, n'akumalamu amaanyi n'akubiritolinga ate n'ebigambo ebyabwe babyogera bikomawo ate ne bikutuukako. Yeeyi ddala ddala mukwano gwange Brenda yeeyogedde bw'atyo, kwegamba n'owulira ng'omutima gukoze eki? Gumenye nti mu kuzimba ekkanisa ennyumba ya Mukama emirimu ebigambo byalikola ki? Bibaawo. Naye byonna Mukama si byakugambye okutunuulira, akugambye enkolere omuki? Omulimu. Takugambye nti wuliriza ebyagundi, owuliriza ebya Sylvia byanayogera, tunuulira Katonda kubanga yakutumye okukola omulimu ogwo. So si buli invite ebeera nnungi gy'oli. Ate mu kino era tuyigamu nti nno okuwugula kyakulwanyisa ky'amaanyi ekya Sitaani. Nti oba olina ekintu Sitaani kye yalengedde ekinene ky'ogenda okutuukako, kubanga kati labayo tugenda kuggulawo ekkanisa nga 16. Eyo Sitaani yakirengera dda n'agamba abantu bano bagenda okwezimbako ekkanisa etemagana bweti, mugitunuulire nammwe, kubanga naffe ekintu kyaffe tukikola ki? Tukyagala. Tetugenda kulinda mulala kukitwagalira. Ekintu kyaffe kirabika bulungi, ekkanisa yaffe ekkanisa ya Mukama, eyeekaalu ya Katonda erabika bulungi, era tetugenda kulinda bantu kugituwaanira, kubanga Mukama pulaani gye yatuwa tugikola ki? Tugimanyi. So ekyo ekintu ky'okuwugula okujja ku mulamwa, eyo nkola ya Sitaani. Era bw'oba olina ekintu kyonna ky'okola, olina omulimu gwonna gw'okola ebweru eyo, ng'olabira ddala nga Mukama ye yagukugamba. Mukama tojja mulaba mu person, naye Mukama ayogerera mu mwoyo, ayogerera mu ggwe. Naye ng'omanyi nti ky'okola kigenda kuweesa Mukama ekitiibwa, kola ki? Lemerako. Kola ki? Kiremereko, ogende mu maaso nakyo, newankubadde waliwo ebigambo, newankubadde waliwo okuyugumizibwa, tambula ng'okola ki? Ng'otunuulidde Katonda. So tulina era ekirala, tulina okumanya ebigendererwa byaffe. Tulina kigendererwa ki mu kuzimba ekkanisa eno? Tulina kigendererwa ki? Twalina ekigendererwa ekyokubeera ng'abantu bonna bajja ne bakuŋŋaanira wano ne bawulira ekigambo kya Mukama. Okuzimba ekkanisa ennene ne tuteeka nkubiriza ng'alina pulaani, nga tulina pulaani ey'okuzimba ne waggulu, nti abantu bwe bejjudde bulungi, abantu baleme okubeera nga bagamba nti ate tetulina wakutuula, nti ne bwe bejjudde ekyo ate sobola kujjula nnyo okulemesa abantu kujja mu kuggweeramu. So pulaani ne tubeera nga eri enough for every person ayagala okukola ki? Okujja okusinza. So ekigendererwa ky'ekkanisa eno si kyakukimaliriza bumaliriza kuggwa, naye okulaba nti n'abantu ba Katonda bajja ne bawuliriza ekigambo kye ne bakitambuliramu, ate emitima gyabwe ne gikyuka ne gidda gy'ali. Si kyakugizimba buzimbi nekola ki? Nebeerawo. So ekigendererwa ekirungi Mukama naye akibeeramu, n'akunyweza, n'akuba abalabe bonna n'abakola ki? N'abateeka wali. So bwe tuba nga tukola omulimu gwa Mukama, ekirala temukkiriza kutiisibwa. Tetulina kukkiriza kutiisibwa nti omuntu agolokoka n'akutiisatiisa. Era bw'osoma Nekemaya baamutiisatiisa ebigambo bingi, oyagala kukola kino, oyagala kutwala Bwakabaka,
naye yagamba kye najjirira nkimanyi. Ne baagala n'okumutta nga bamukoledde olukwe olw'okugamba kino bamutumidde nnabbi, bamugamba weekweke bajje bamuttira omwo ekiro, n'alutegeera olwo olukwe era n'alukola ki? N'alubuuka. So bwe tuba tutambula mu lugendo lw'okuweereza Katonda, bwe tuba tutambula mu lugendo lw'okumaliriza olw'okukola omulimu gwa Mukama, ebyo byonna tebibulawo. Ebyo byonna tebibulawo. Bw'obuuza omukubiriza waffe byagiseemu emyaka gino gyonna ng'akwataganya olugendo luno olw'okuzimba ekkanisa, asobola okuwa that story. Ayinza okuba nga yeebaka n'agugumuka nga waliwo okuki? Okweraliikirira. Naye Mukama bw'aba akunywezezza mu mulimu gwe, kyova olaba nti tulina amakula g'ekkanisa eno nti yamunyweza n'amuyimiriza, era ndoza n'agumira byonna bomu ezajjanga nga zaagala omugugumula, naye Mukama yamuyimiriza mu biseera ebyo n'agamba kino nja kimaliriza. There was one time osobola omusanga nga bw'ali mu mbeera ezo n'agamba naye nina okumaliriza omulimu guno, nina okugamba ng'alina ekifaananyi kirabika kinene nnyo mu mutwe gwe ekitali mu mitwe gyaffe. Negamba naye omulimu guno gulina okuggwa. Ekintu kye ntunuulidde kugamba ng'omulaba psychologically ng'alina ekifaananyi mu mutwe gwe, naye ng'ekintu kimu ekimuli ku mutwe ekimuli ku bwongo, nina okumaliriza omulimu guno oba gutya gusobole okuweesa Mukama ki? Ekitiibwa. Era kyova olaba tituyimiridde wano nga tukola nga twebaza kubanga bagenda kuggulawo ekkanisa, omulabirizi ajja ku 16 okuggulawo ki? Ekkanisa. Kiba kitegeeza nti omulimu gwa Mukama gukoze eki? Guwedde. Omulimu gwa Mukama gukole ki? Kye yatutumira okukola tukikoze eki? Tukikoze. So ekitiibwa n'ettendo tubiddiza ani? Tubiddiza Katonda waffe. Tetutiisiddwa, tetukkiriza bintu kubulwa ssente, bigambo by'abantu, ebintu eby'okutuvuma oba okubanyenyanyeenya, tetukiganyizza. Naye tuyimiridde ne tuzimba ekkanisa ey'ekkalu ya Katonda era nemuweesa ki? Nemuweesa ekitiibwa. Ate ekirala kye tuyiga nti tuyige obutekkiriranyanga mu lugendo lw'okuweereza ani? Lw'okuzimba ebintu bya Mukama. Singa oyimirira Mukama ng'akutumye, totunuulira bigambo by'abantu balala, kubanga Mukama ye bw'aba akwogereddemu tokikkiriza kwekola kikutate kwekkiriranya. Teweekkiriranya nga bino tubiraba mu lunyiriro olw'ekkumi, mu lunyiriro olw'ekkumi essuula ey'omukaaga. Wagamba nti awo ne nnyingira mu nnyumba ya Semaaya mutabani wa Deraaya mutabani wa Merekayi eyasibibwa, nayogera nti tulabaganire mu nnyumba ya Katonda munda wa yeekaalu, era tuggalewo enzigi za yeekaalu, kubanga banajja okukutta, weewaawo mu kiro bwe banajjira okukutta. Ne njogera nti omusajja eyenkanaawo nga nze yandidduse, era neyenkana nga nze eyandiyingidde mu yeekaalu okuwonya obulamu bwe. Siiyingiremu. Ne ntegeera era laba Katonda teyamutuma, naye yandagula obunnabbi buno. Obunnabbi bwe baamulagulako bwali bwa bulimba, baali baguliridde ennabbi oyo okujja okumulimbalimba. So kiba kitegeeza ki? Nti omuntu bw'oba takola omulimu gwa Mukama, tegeera nti Sitaani si musanyufu. Tegeera nti si buli omuntu musanyufu ayagala omaliriza omulimu ogwo. Wajja kubaawo abagenda okujja okwagala okukola ki? Okujjawo mu kifo ekyo. Tulabye abantu bangi bafiiriddwa obulamu bwabwe, naye nga bannabwe be babakoze eki? Be babasse. Babifiiriddwa obulamu bwabwe kubanga abantu be balowooza nti bebo bennyini be bannaabwe be babajjeewo. Bafiiriddwa emirimu gyabwe kubanga abantu tebaagala bantu mu positions ezo ze balimu. So oli omuntu najja n'ayogera ekigambo ekinene akusobole okujja mu position eyo. So tulina okubeera n'amaaso n'omwoyo oguketta omulabe Sitaani.
era ne tuyimirira mu nkweze nga twambadde ebyokulwanyisa bya Katonda. Ebyokulwanyisa bya Katonda bye biriwa? Ebyokulwanyisa bya Katonda kwe kusonyiwa. Sonyiwa, yambala amaanyi og'obwa Katonda, tunuulira Katonda, saba, weeweeyo, owulirize eddoboozi lya Katonda. Bw'onookola Mukama by'ayagala, Mukama agenda kukusemberera, akubuulirenga, akuweerako ka tipusi. Mukama ebiseera ebisinga ebizibu bijja naye asooka n'abikulaga, nawe n'ofiiringa ngamba walabika wajja kubaawo ekizibu, naye lwakuba sikimanyi, oluusi tugamba nno munnange naloose kino na kino na kiri na kiri, naye Mukama aba ayogera. So Mukama tasobola kukulekerera awo n'atakuwoninga, akuwoninga ate era n'akwambaza amaanyi era okwaŋŋanga ebizibu ebyo. Okuggyako olw'ebiseera ebisinga tetubeera na matu ga Katonda, tetubeera na kuwulirizibwa okwo. So ebigambo bino ebya Nekemeya bingi nnyo, era ebigambo bino eby'okuzimba ekkanisa yaffe ndowooza era sinze yandibyogedde, naye kwegamba mpulira essanyu mu nze okulaba ng'omulimu gwa Mukama gukoleddwa, ate era ensi yonna emanye nti wano ekigoowa waliwo Katonda, waliwo Katonda omulamu, waliwo Katonda atugabirira. Kuŋŋamba otunuulira ekizimbe ekyo, it is a multi-billion project. It is a multi-billion project. Sikiwa nti wano waliwo asobola okuwakana nti billions eziwera tezikoze eki, teziyise wano. So bwe tulaba nti olugero luno tugambye nti nno tuyina okuketta eriiso ly'omulabe Sitaani, era tutegeerenga n'obutego bwe. Buli bw'oba ogenda okutambula mu kukola mulimu gwa Mukama, akutega obutego. Oluusi buba bwa nsimbi oba oli awo, obuusi era bubeera bw'abantu. Ebigambo bijja ne bibeera nga bingi, n'agamba bannange sente z'ekkanisa baaziridde. Bw'owulira ekigambo ekyo ogamba naye nfa ki? Kikyenfa? Abantu obutasiima, abantu tebagenda kusiima. Mukama eyakutuma yakola ki? So wali we twagambe tumanye ekigendererwa kyo, era oleme okuwuliriza ekigambo kyonna eky'omuntu, kubanga si ye yakuyita. Okuyitibwa kwali kwani? Katonda wo. So tunuulira mu maaso gy'ogenda. So obusonga obutonotono buleme okutujja ku mulamwa. Obusonga obwo obw'okuvumibwa ne bakujja n'ovaako bakwama n'osiimuuka, waliwo ekintu ekijja ne kikunyeenya n'ogamba nze sometimes nze waliwo lwe nagambanga ne ngamba I have stopped thinking. Ng'olekeddewo okukola ki? Okulowooza, kubanga waliwo ekinene ekize ku bulamu bwo n'osibamu okulowooza. Nze ebiseera ebisinga I have stopped thinking, era nkoma okulowooza just nenkowoola erinnya lya Mukama, ne mugamba Mukama jangu onnyambale, jangu ompa amaanyi, jangu ate ompa okulowooza okulala, jamu obwongo buno obuli mu nze obuggyemu obuteeke wali, oteekemu obwongo obubwo mu nze, kubanga nze sikyakola ki? Sikyategeera. Ogenda okulanga Mukama akuwadde obukkakkamu ng'ateesezza emmeeme eyo, nga you have started overlooking ebirala byonna ng'obitadde ku bbali, ate omulimu gwa Mukama n'otambula mu kkubo lya Mukama. So tukoowolenga erinnya lya Katonda, kubanga bwe tuneetegerera ffe tetugenda kukola ki? Kumalako. So twewale nnyo nga tutambuza omulimu gwa Mukama okuwuliriza eŋŋambo, ekyo nakiwujjukidde, tetutunuulira amaaso g'abalala bwe tunuulira Yesu. Ate era gezesa amagezi ge bakuwadde, gezesa, test all the decisions. Decisions zigenda kujja, amagezi gagenda kujja ng'okola omulimu gwa Mukama. Amagezi mmanyi gajja mangi nga omulimu gwa Mukama guno gukolebwa. Abo abaali wakati mu kikolera ddala fennyini, kubanga ffe twali bagoberezi, mmanyi amagezi gajja, naye amagezi gano gasengejje. Tunuulira era okette amagezi agagenda okuyamba omulimu gwa Mukama n'atagagenda kukola ki? Kuyamba.
so amagezi gano bwe gajja Nekemeya okumugamba nti weggalire mu yeekaalu yagasengejja n'amanya nti bano bamukolera ki lukwe. Omuntu ayinza okuwa amagezi ng'ayagala ogatambuliremu ogwe akole ki asanyuke agambe ndowooza mumulabi ayinza ogamba nedda omanyi Sylvia tambula genda oyambale oguleyo kasikaati akatono naye kati golowooza okuze nnyo yambala kasikaati kakome wano otambule ogende naye nga bw'otosengejja amagezi ago nogamba naye kati nze Sylvia omukazi omukulu nyambale kasikaati akankoma wano akankute bwe kati nga nina n'omwana aweza emyaka 25 mba nkoze kyamagezi oba kwegamba olina okusengejja amagezi agakola ki agakuweereddwa gayamba omulimu ogwo oba tegakutwala mu maaso. So tubeere bagezigezi ng'obwana bwaki bw'emisota. Si buli ayogera naawe nti akwagala, si buli akusekera nti akola ki akwetaaga. Olina okukozesa omutwe gwo inside your brain wabeereyo omwoyo wa Katonda akukola ki akufumbirafumbira akwawula era n'akwawuza n'abo abalabe bo. Tetugenda kulwana ntalo za mwoyo era Nekemeya teyalwana ntalo za mubiri, yalwana olutalo olw'omwoyo kubanga bwe bayagala omwataakinga ne baleeta ebigambo bingi yafukamira n'asaba. Era bw'otunuulira essuula eyo waliwo oyo yagamba nti Mukama ntunuulidde ggwe wekka kubanga nze gwe wakola ki wampita sinze yeeyita. Era n'atunuulira Katonda we kyova olaba nti nno ku lunaku olwo 25 bayogeddeko wano mu ssuula omulimu gwa Mukama gwakola ki gwamalirizibwa. Naye nga tumaliriza omulimu gwa Mukama twesige amaanyi ge kubanga talina kikola ki kimulema. Mulabye olugendo luno bulugero bwe nawe bw'olutunuulira muli ogamba kino tukikoze tutya kino kibaddewo kitya naye nga kikoze ki kibaddewo. Saba nnyo ku lw'obuyambi okuva eri Mukama era omalirize omulimu gwa Mukama nga totidde. Finish the job. Omulimu gukole ki gumalirize. Singa omulimu ogwo togumaliriza ekitiibwa kya Mukama tekigenda kukola ki kulabisa. Singa otiitiira along the way omulimu gwa Mukama tegugenda kukola ki kumuweesa kitiibwa. Singa ova ku mulamwa omulimu gwa Mukama tegugenda kukola ki kumalirizibwa. Singa owulira ebigambo by'abantu togenda kumaliriza mulimu ogwo. Lemerako Mukama wa omukisa abo abalemerako n'otambula nga toyuziddwa Mukama agenda kuwa ki agenda kuwimusa. Mukama agenda kulabisa ebirungi. Mukama agenda kuwa omukisa ng'omaliriza omulimu gwe. So mu kigambo kino kyonna twesiga tutya Katonda. Mukama atuwa atya obwesige bwe. Mukama tumusabenga. Tojja kutambula butambuzi n'otambula butambuzi n'ogamba nze omulimu gwa Mukama gujja. Abantu ba Sitaani bali basimba amakanda, balina emisingi, balina empagi ez'amaanyi. Era singa empagi zo tozisimba ku Katonda ogenda kugwa, ogenda kutendewalirwa, ogenda kulemererwa, ogenda kusimatuka okuweeyo mu kinnya. Sitaani kyakoze ki kyakutegekedde. So tusabenga bwe tutambuza omulimu guno nga bwe tusabye omulimu guno gutuusa. Sabanga ne bw'oba olina emirimu emirala eyo gy'okola nga giweesa Mukama ekitiibwa, sabanga obutakoowa. Mukama agenda kubeera, Mukama agenda tambula naawe era akuwanguze. Yes, olw'ensonga eyo ntuuse ku nkomerero nga mpunzika nga ŋŋamba nti twesigenga Katonda mu bintu byaffe byonna, mu mirimu gyaffe gyonna. Mukama atwagala, tasobola kutulekerera era tuli bawanguzi n'okukola ki n'okukirawo. Tuwangula buli lunaku. Tugenda kugulawo ekizimbe kino era ku 16 ettendo lya Mukama n'ekitiibwa kye kigenda kulabisibwa nga bagigulawo ng'omulabirizi ali wano. Era mu kino kyonna omulimu gwa Mukama tegumalirizibwa mbu kyaki ezimbiddwa omulimu guggwa. Omulimu gwa Mukama gutandika butandisi.
gutandika ekigendererwa kiri kyekyaliwo nti abantu bangi bajje bakole ki bakuŋŋaane. Omulimu gwa Mukama wano ate omunene nnyo wekola ki tutandikira kati nga tumaze ekkanisa ewedde bbugwe wa Mukama awedde kati tugenda kulaba abantu nga tubakoowoola tugenda kutambula mu buli munyemero nga tukoowoola abantu ba Mukama mujje yeekaalu ya Mukama ekoze eki ezimbiddwa okulyowa emyoyo gy'abantu abantu okubayigiriza okutambulira mu mateeka ge n'okumuweesa ekitiibwa tulabe nga ntinda yonna abantu bakola ki bakuŋŋaanira mu kifo kino. So omulimu bakkiriza bannange gutandika butandisi ate era tugukole n'essanyu nga twagezesa abantu abalala mu mpisa zaffe ennungi n'ebigambo bye twogera eyo tubeere ba ambassadors ab'omulimu guno ogw'ettendo. Mukama abampeera ennyo omukisa nga muva wano nga era muyita abantu abalala okujja okutwebalizaako nga 26 olw'ettendo olw'ekkula erya bbugwe ono ow'ebbuya ekigoowa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukama mulungi era ekiseera kyonna ensonga lwaki okyali mulamu Katonda alina omulimu gw'oyagala okole. Ensonga lwaki akyakuwadde amaanyi alina obuvunaanyizibwa bw'ayagala otuukirize. Tebigenda kubeera byangu ng'obulamu bwa Nekemeya bwe bwali, naye wakati mu byonna bwebeera mumalirivu nti oyo akuyise mwesigwa era ajja kukusobozesa okumaliriza. Wakati mu bisoomooza tuukiriza omulimu gwa Katonda. Katusabe. Katonda omunyeza w'ebintu byonna twagala nnyo okukwebaza kubanga otuyise kinoomu otukuumye okutuusa olunaku lw'olwaleero. Abamu nga balina amaanyi, abalala obukugu babulina, abalala buli kimu kyonna kye bateekeddwa okukola bakitegeera bulungi, naye abalala batandika butandisi, abalala balina ebibasoomooza, abalala balina engeri gye bakuyaayaanira okubasisinkana. Naye otuyigiriza olunaku lw'olwaleero nga Nekemeya bwe yasisinkana ebimusoomooza naye n'aba mumalirivu okutuusa ku nkomerero, era n'abo abaamulaba ne bakakasa nti tegabadde maanyi ge, tegabadde magezi ge, naye abadde Katonda yennyini. Kale Katonda, olw'okuba otuyise okutuukiriza obuvunaanyizibwa yonna gy'otutadde mu maka gaffe, ku mirimu gyaffe, abo bakola mu ofiisi za gavumenti, Mukama nkwegayirira yongera okutuwa amaanyi era twesige ggwe wakati mu biyinza okusoomooza, tubeere bamalirivu ku nkomerero ya byonna. Tulina okukkiriza nti ekitiibwa n'ettendo binadda gy'oli. Yongera okuwa omuzaana wo atuleetedde obubaka bw'olwaleero omukisa, era ekikompe ekyo yongera okukijjuza, ayongera okuweereza mu ngeri eweesa erinnya ly'ekitiibwa. Kakano era nga tugenda okuwaayo wa omukisa abaddu bo n'abazaana bo okuwaayo kwabwe okuweesa ekitiibwa, olabe okusiima kwe balina olw'omulimu gw'obakozesezza buli kimu kyonna kye bakola. Bannaffe abali ku St. Yusuf Lugalama online n'abo abali ku BBS, Mukama twongere okubasabira, oyongere okubasisinkana mu mbeera mu beetaaga obulungi bwonna ekisa kyo. Ogulumizibwe era otenderezebwe, byonna tubisabye nga tuyita mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Twebaze Mukama Katonda olw'obubaka bwe tufunye nga tukubirako omukyala Ssevume mu ngalo. Mukama yeebazibwe. Ate tukubeeza amaanyi nga zirimu n'akalulu nga twebaza Mukama Katonda okwogera gye tuli. Mukama yeebazibwe. Kale abayimbi mutuwe oluyimba nga tuwaayo eri omulimu gw'okubuulira. Oluyimba 297. Yonna
mu linnya lya kitaffe n'ery'omwana n'ery'omwoyo mutukuvu amiina. katukakkane nga tusaba. Katonda omuyinza w'ebintu byonna, tukusinza tukugulumiza tukutendereza kubanga osaanidde. Weebale nnyo kubanga watukuŋŋaanyiza mu birowoozo byaffe era mu mubiri. Weebale nnyo olwa bannaffe bonna abasobodde okujja okusinza n'okutendereza. Weebale abannaffe abali ku online St. Yusuf Lugalama online ate bannaffe betukuŋŋaanye nabo okuyita ku BBS. Mukama tukwegayirira ffenna tusisinkane mu bulungi bwo era tusisinkane mu kisa kyo mu bwetaavu omitima gyaffe tuleme kusigala kyekimu. Wasuubiza nti babiri oba basatu banasinkananga mu linnya lyo onoobanga masekati gaabwe. Mukama nkwegayirira oyongere okutuzzaamu amaanyi. Ekigambo ekibuliddwa olunaku lw'olwaleero kyongere okubala ebibala mu mitima gyaffe era mu mibiri gyaffe. Twongere okukola ebibuweesa erinnya ly'ekitiibwa. Ensi erimu ebisoomooza, ebinyigiriza, ebyewabya, ebijja ku mulamwa, naye otukowodde olunaku lw'olwaleero nti olw'okuba olina ffe okutuusa ddala emirembe gino bwe giriggwawo, tusaanidde okutuukiriza omulimu gwo ogutuyitiddwa. Yessaala yange tuleme kugwamu maanyi, tuleme kutendewalirwa, tuleme kusagaasagana wakati mbiyinza okusoomooza. Tutunuulire engule etuteekeddwateekeddwa ku nkomerero ya byonna nga tuwangudde byonna eby'omubiri wamu n'eby'omwoyo. Ate era nnyongera okukwebaza olw'omukisa gw'otadde ku mirimu gy'emikono gy'abaddu bo era n'abazaana bo. Weebale nnyo olw'okufuba kwabwe okwa buli lunaku era nga bawaddeyo ebiweebwayo okwebaza ekimu eky'ekkumi. Nkwegayirira yongera okubawa omukisa. Okuwaayo kwabwe nga bwe kuwadde yongera okubasinkana mu bwetaavu bwabwe era yongera okuluŋŋamya ekkanisa n'obukulembeze byonna nga bibuweereddwayo. Wabirewo obwesigwa nga bikozesebwa enjiri okubuulirwa. Ekitiibwa kidde gy'oli kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Ku lupapula olw'ekinaana nga tugenda okusembera ku mmeeza ya Katonda, mmwe abooluganda abeenenyereza ddala amazima ebi byammwe era abaagala ne bannammwe nga mumaliridde okukwata empisa empya, muwulira amateeka ga Katonda n'okutambulira amakubo g'amatukuvu kaakano n'ennaku zonna. Mayita musembere nga mukkiriza, mutoole sakramenti ne tukuve basanyuse, mwatulire ebibi byammwe Katonda ayinza byonna n'emyoyo emikkakkamu amufukamire mu bibi gammwe. Ffenna nga twatula nti Katonda ayinza byonna, Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo, omutonzi w'ebintu byonna, asala omusango w'abantu bonna, twatula tunakwala ebibi byaffe n'okunona kwaffe okungi bwe twakoze obubi ennyo, ebigambo bye twakalowoozezza ne bye twakoogedde ne bye twakakoze, nga tunyoma ekitiibwa ky'obwakatonda bo. Kyevudde tusaanira ennyo obusungu bwo n'ekiruyi kyo, twenenyereza ddala, tutakwadde nnyo olw'ebibi byaffe ebyo. Bwe tubijjukira emyoyo gyaffe gituluma, obuzito bwabyo butulemye. Otuddiremu Ayi Kitaffe ow'ekisa kyonna, Omwana wa Mukama waffe Yesu Kristo, otusonyiwe byonna bye twakakoze, otuwe omukisa tukuweerezenga, tusanyusenga mu mpisa empya kaakano n'ennaku zonna. Erinnya ligulumizibwe era litenderezebwe kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katonda ayinza byonna, Kitaffe w'omu ggulu, eyasuubiza olw'ekisa kye ekingi okubasonyiwa bonna abadda gy'ali nga banenyereza ddala era nga bakkiriza amazima. Bwe nsaba abasaasire mmwe, abasonyiwe, abalokole mu byonna, abanyweze, abamanyi mungi byonna, atuuse ffenna mulamu obutaggwaawo kuba Yesu Kristo Mukama waffe.
amiina. Ekitiibwa kyonna n'okwebaza ebire gy'oli Katonda ayinza byonna kitaffe ow'omu ggulu, kubanga gwe musaakyo ekitayogereka waayo omwana mu yekka Yesu Kristo okutwala obuzaaliranwa bwaffe n'okufiira ku musaalaba olw'okutununula. Wabeera omulundi ogumu saddaaka emu ennamba entuufu etaabulako eyamalira ddala okutangirira eby'ensi eno n'okubiggyawo, n'ateekawo ekijjukizo eky'okufaako okw'omuwendo omungi ennyo ekitaligwawo okutuusa lwalikomawo, n'alagira mu njiri entukuvu okukikwatanga. Ayi Kitaffe ow'ekisa tukwegayirire n'obuwombeefu otuwulire, otuwe ffe bwe tunaatoola ebitonde byo bino omugaati wamu n'envinnyo omwana w'omulokozi waffe Yesu Kristo nga bwe yalagira, atujjukira okufaako ebaamuta tugabirwe gwino omukisa omungi era n'omusaayi gwe. Ekiro kiri Kristo kye baamuliramu olukwe yaddira bw'ati omugaati ne yeebaza, era ng'amaze okwebaza n'agumenyamu n'agabira abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye, guno gwe mubiri gwange oguweereddwayo ku lwammwe, mukolenga bwe mutyo okunzijukira nze. Nga bamaze okulya n'addira bw'ati ekikompe ne yeebaza, era ng'amaze okwebaza n'agabira abayigirizwa be n'abagamba munywe ennaku eno, kubanga eno gwe musaayi gwange ogw'endagaano empya oguyise okulamu ne ku lw'abantu abangi okujja bwebi, mukolenga bwe mutyo bwe munaagunywangako okunzijukira nze. Ffe abangi tuli omubiri gumu. Emirembe gya Mukama waffe Yesu Kristo gibeerenga nammwe bulijjo. Ku lupapula olw'ekyenda tweteeketeeke nga twatulamu essaala eyo nga tugamba nti Ayi Mukama ow'ekisa, tetwanganga kusembera wali emmeeza y'eno nga twesiga obutuukirivu bwaffe, wabula okusaasira kwe okunene okungi. Tetusaanira nakuŋŋaanya obukungubuko buli wansi w'emmeeza yo, naye gwe Mukama tajulajula, alina ekisa bulijjo n'ebiro byonna. Ayi Mukama omuli ekisa, tuwe omukisa tulye bwe tutyo omubiri gw'omwana gwa Yesu Kristo, tunywe bwe tutyo omusaayi gwe, emibiri gyaffe egirina ebijongosebwa omubiri gwe, n'obulamu bwaffe bunaziwe n'omusaayi gwe ogw'omuwendo omungi ennyo. Tubeere mu ye naye abeere mu ffe emirembe n'emirembe. Amiina. Abooluganda musembere mulye era munywe omubiri n'omusaayi bya Mukama waffe Yesu Kristo, ebyebibali ku lwammwe mulye era munywe emitima gyammwe n'okukkiriza wamu n'okwebaza.
waffe Kristo bwe yatuyigiriza nga tukkakkanye mu kubeerawo kwetu atwesala ya Mukama waffe nga tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, byeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otwemere yaffe eya leero, otusonyiwe okwonoona kwaffe nga ffe tusonyiwa abatwonoona. Totwala mu kukemebwa, nnyo tukole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Weebaze Mukama gwe emmeeme yange ne byonna ebiri mu nda yange, mwebaze erinnya lye ettukuvu. Weebaze Mukama gwe emmeeme yange, so teweerabira birungi bye byonna. Asonyiwa ebikolwa bye ebitali bya butuukirivu, awonya endwadde zo zonna, anula obulamu bwo bwonna, obuvubuka bwo ne bulyoka budda bujja ng'empungu. Mwebaze Mukama mmwe mwenna emirimu gye mu bifo byonna byafugiramu. Weebaze Mukama gwe emmeeme yange. Ka mbasabe ffenna tuyimirire olw'ekitiibwa ekimpi. Ekitiibwa kibeere Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Mutukuvu nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba, emirembe n'emirembe. Amiina. Katonda omuyinza w'ebintu byonna, twagala nnyo okukwebaza kubanga obadde mwesigwa okuviira ddala bwe twatandise okusinza kwaffe olunaku lw'olwaleero. Tulabye okwagala kwo, tulabye ekisa kyo, tulabye obuwanguzi okuva mu ggwe mu by'omubiri n'eby'omu mwoyo, n'ebitannaba kutuukibwako. Tulina okukkiriza nti nga bw'oli Katonda omulamu atuukiriza buli kimu kyonna ky'osuubizza, kiseera buseera gwe okutuukiriza ebyo byonna eri obulamu bwaffe. Mukama, twagala nnyo okukwebaza ate bw'otubedde okulya era n'okunywa saakalamente entukuvu, nga tujjukira nnyo eky'omuwendo ennyo kye watukolera bwe watwagala ne bwe twali tukyali boonoonyi n'oweereza omwana we Yesu Kristo okutufiirira ku musaalaba. Kkiriza akabonero ka saakalamente eno kongera okukola omulimu omulungi mu ffe. Tutambulire mu kwagalana, tutambulire mu kufaayo eri bannaffe, tutambule nga tulina omwoyo gw'eggwanga mu mitima gyaffe. Mukama, nkwegayirira tusisinkane ffenna mu bwetaavu mu mitima gyaffe. Abantu bonna abazze okusinza n'okutendereza, buli omu alina gy'avudde ng'alina ekimuzitooweredde, abamu mu maka gaabwe, abamu ku mirimu gyabwe, abalala mu buli kimu kyonna kye bateekateeka okukola. Tulina okukkiriza nti oli Katonda amanyi buli kimu kyonna kye tuyitamu, kubanga tokisibwa kyama kyonna. Era kyekyo lwaki otugamba nti mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era bazitoowereddwa, nange nnaabawummuza. Mukama, abaddu bo n'abazaana bo bazze eri ggwe awummuza, bazze eri ggwe awanguzisa, bazze eri ggwe awonya, bazze eri ggwe azzaamu amaanyi wakati mu byonna bye tuyitamu. Kale Mukama, ayongere okubasisinkana abooluganda. Mukama, abalage ekisa kye era n'okwagala kwe nga tubayimusa amugenda okutandika wiiki eno. Katonda abasobozese okubeera abawanguzi, nga mujjukira nga bulijjo nti Katonda tatandika n'atamaliriza. Buli kirungi kyonna kye yatandika eri obulamu bwo, eri amaka go, ku mulimu gwo, mu kufuba kwo, okuyaayanaako tekube kwa bwereere. Nkusabira ekisa kya Katonda wakati mu byonna by'oyitamu. Essaala eno ngisabye Mukama, si ku lwaffe ffenna abali wano ku St. Yusuf Lugalama, naye ku lwa bannaffe bonna abali ku mikutu, abamu nga bali ku Namirembe Diocese Online Ministry, abalala nga bali ku St. Yusuf Lugalama Online. Waliwo bannaffe be tusinzizza nabo nga bali ku BBS Telefine. Mukama, twongere okubayimusa nga tubasabira ekisa kyo n'okwagala kwo. Obasisinkane mu bwetaavu mu mitima gyabwe, balabe nti ye gwe Katonda afuga era awanguzisa. Tusabye essaala kuba Pulezidenti w'eggwanga General Kaguta Museveni wamu ne maama. Tusabye essaala eno ku lw'aba ministers, ba members of parliament, abakuumi b'eddembe abali mu kitongole ekiramuzi. Mukama, tusabidde obwakabaka bwa Buganda, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wamu ne maama n'abagereka. Twongera nnyo okukwebaza olw'emyaka egya 33 gy'atudde ku Namulondo. Tusabidde Katikkiro, tusabidde olukiiko lwonna olukulembera obwakabaka bwa Buganda, era tusabidde abakulembeze ab'ennono bonna mu ggwanga lyaffe. Tusabidde bassentebe b'ebyalo, bakansalazi n'okulonda okukyagenda mu maaso. Mukama, ayongere okukuuma eddembe mu ggwanga lyaffe. Tusabidde Ssaabalabirizi His Grace Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu wamu ne maama Margaret. Tubasabidde ekiseera kye balimu nga bamaliriza obuweereza bwabwe, abalabirizi bonna mu kanisa ya Uganda wamu ne bamaama mu ngeri ey'enjawulo. Bishop Moses Banja wamu ne maama Professor nga bateekateeka okujja okusimba ejjinja ku kanisa yaffe eno ku Sande ejja ennaku z'omwezi nga 16. Ekisa kyo n'okwagala kwo kibasobozese okutuukiriza byonna. Tusabidde n'omulabirizi wa Central Buganda gwe tuli naye ng'ali mu India ng'akyali ku bujjanjabi, yongera okumukuuma wamu ne maama, obujjanjabi busobole okuwonyeza ddala omubiri gwe. Tusabidde abo abaawummula naye ng'okyabakuumye nga balamu, bassaabadinkoni, bakanon, abasumba n'abaawule, ababuulizi, bamaama ne bataata. Tusabidde enkiiko ezikulembera ekkanisa yaffe, okuli abakebezi, abakulu b'ebitongole, abakubiriza, bonna basinkane mu bwetaavu mu mitima gyabwe. Ffenna twongere okulaba ekisa kyo n'okwagala ku wiiki eno etubeerere ya mukisa.
tujja kusinzira kutendereza kubanga osaanidde. Ogulumizibwa era otenderezebwe kubanga oli Katonda omulungi. Kale abooluganda nga tutandika wiiki eno era nga tumaliriza okusinza kuno, mbasabira emirembe gya Katonda egisinga okutegeera kwonna gyongere okukuuma emitima gyammwe era n'amagezi gammwe, muleme okuva mu kumanya Katonda n'okwagala omwana we Yesu Kristo. Era nsaba omukisa gwa Katonda ayinza byonna, Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu, omukisa ogwo gubakuume, gubalwanirire, gubawanguzise. Omukisa gwa Katonda gubasanyuse mwenna, gubasinkane musinga okwetaaga obulungi bwa Katonda okulabisibwa, gutukuume nga tukyali balamu, guddemu okutusisinkanya nga tutendereza erinnya lya Katonda, guleme okutuvaako kaakano emirembe n'emirembe. Amiina. Mukama yeebazibwe, Mukama mulungi, era ekiseera kyonna Mukama yeebazibwe nnyo. Njagala okubeebaza mwenna okubeera ekitundu kusinzira n'okutendereza Katonda. Njagala kutwala omukisa guno okwebaza bannaffe aba BBS Serefina, mwebale nnyo okuwaayo omuwendo. Tubakubireko mu ngalo abasanze batandise ne mumala okuwaayo omuwendo. Munnaffe okuva ku Family TV Brinko, Mukama yeebazibwe, ali ku online St. Yusuf Lugalama, naye tumwebaze nga tumukubirako mu ngalo. Abooluganda, nyongera okunyweza kye nabategeezezzaako edda ti ku Sande ejja ennaku z'omwezi 16 omulabirizi zinaagenda okuwera ssaawa 3 ez'okumakya nga yatuuse dda wano. N'olwekyo ffenna tukeere okumwaniriza ng'agenda okusimba ejjinja ku kanisa. Era twongera okukoowoola abantu ba Katonda yonna gye muli, mujje mwegatte wamu naffe ennaku z'omwezi nga 16 ye Sande ejja wano ku St. Yusuf Lugalama. Bw'otuuka ku bitaala eby'omu Ntinda, bw'okwata Kiwatule Road, ekkanisa ey'Amatiribona eri ku kkubo, omusumba ono ayogera Reverend Grace Joram Kavuma lwagenda okutuuzibwa. Ekyo lwaki mbyogedde nkyayimiridde. Mukama yeebazibwe. Ate era nyongera okubakubiriza okuva n'enkya mpaka omulabirizi wanajja, tubakoowoola mujje tulongoose ekifo kino kirabike nga bwe kiteekeddwa okulabika nga kiweesa erinnya lya Katonda. Jangu ofune omukisa. Nze nga nnongoosa, omubuulizi ng'alongoosa mukubiriza, ffenna tujje twetabe wamu mu nsonga eyo. Omulabirizi azimba ennyumba y'obulabirizi, era bwe bukitisi obwo buli kakiti 200 gyokka, n'emitwalo corporate 1,000.